mukama oli tetujjaako era nga tusabira abala bonna abatalina kumanya n'amaanyi go bakwegatteko bakumanye bategeere era mukama yongera otugulirawo ng'abannayuganda ng'abayimbi ng'abakozi bonna abali mu Uganda bakola ebintu ebyenjawulo otulungamye tukwateko otugaidinge tuyambe mukama mu bintu byaffe byonna byetukola tusobole okubeera successful era nga tukwasa ekivulu kyaffe ekijja kuba omukaaga ekya muto wange Weston nga tukusabayo mukama Katonda otuwa olunaku olungi otuwe bweze ennungi otuwa tubaffe bonna abamanyi erinnya lya Katonda amaanyi ga Katonda n'abatamanyi bonna bali welcome olunaku olwo tusobole okujja okutendeeza erinnya lyo nga bayise omwana wono era mukama tukwasa ekivulu kino bya Yesu Kristo mukama waffe omwe back nze namulaba kubanga ndi mwana muto okunyingiza music industry yanzija ku street ze Kosovo bwe bajjanga nga nze mwana ali awalongose engatto naye nga mwagala nnyo era nga mulaba kuba nali njagala nnyo reggae music ate nga bwe njogera nti bwentuma reggae music nze kuleeta bebe ku so bintu bingi nnyo bwenzize nga mu meetinga though up to now nade ndowooza tabijjukira naye nga yemu anyumiza wano nga bw'abadde abimanyi era nga abadde andaba from afa naye nga he remembers everything jukira na meetingako ne concert nga nakavumya akayimba kange noonyomu n'ennyimba ebiseera ebyo waliwo WBS nga ye TV y'amaanyi nayita bannamawulire bonna nabagamba mujje omukwate ono yayimbye muyimbi okuva olwo olunaku nampa n'opportunity naŋŋamba alina Gagamel Night kati ngenda n'ennyimba mu Gagamel Night ne bandi era yemu ku experience kwenagijja okuba nga nsobola okuyimba ku bandi like babaze mu show zange nziraba nti at least olaba nti olina experience ekisandise jjo nayimba kubanga ndi mwana muto with the band. That's why it is something easy for me. So mzee yambereddewo nnyo by the way nga supporting in many things even off camera nga zijja wano tunyumyamu naye anzaamu amaanyi. Like I've learned a lot. Like I've always said, I'm inspired by everyone who came before me. These are people we learn from. So when we met I think 4 nights back, Yanangamba know what? I'm going to come for your show, I'm going to support you like he has always done. When appreciating musicians, he has always involved me. So you have support for everybody. And to an extent that you're also supporting gospel music. Okay. I've seen you do great things, you have inspired, you have been a big inspiration. So me sitting here with you, Novango Sazo Kuango Imianangi for my show, Chizamamani. Ubanga nzete kire bivulu byange ekyo nakyo nane experience ajija kubona gabeze kulo baso okutekere bivulu nange nako tekere bivulu byange so since 2012 mbadde nze nitekeranga concert zange tiri promoter ali ntegekedde paka neteka lugogo neteka Uganda Museum kati Sheraton zona za badaze kolera since 2012 every year so olaba nti inspiration weri nti omusajja yekolera ebintu yagamba nange let me get involved and do my things so I want you to know that you're a very big inspiration, and if this morning also if it is Otoroto, Nura Koje or your later file, who call again happening this Saturday, Zenazim Peram Kamakuan and books. Okay. Dixon, together Warasta, Omutima Kuno, Yandi, or Guyanda by Indivano, but one you got to walk on magnitude in you, but them goes and yeah, makes most especially for me. But go so do provide to Apollo Kenzo. Tukulabye mu baana abalina emitima, tulabye abalina TB, tulabye abantu ab'enkizo nange kennyini tutandikirawo ne sports gy'oli buli wamu ndowooza you are playing your part that has to be played by many people that are holding positions in this country. Tutandikirawo Bixon from the record. Ndyanziza nnyo muganda wange ndi musanyufu nnyo okulaba okunkyalirako. Kansoke mbako ka history katono nnyo ku muto wange oyo tubeera eyo nga tukola ebintu naye tetuvaayo kulaga nti baki ebiseera ebisinga kubanga abantu balowooza bovaayo n'oyogera ku muntu oba ku kintu tyoba weeraga naye ono omu ku baana abato be nasooka okulaba mu industry muno balinga basatu be nalaba naye ono y'omu ku bo nenzija nga my world believes nti he has a clear destiny. Okuva nga mutongo omulala ali hard working ali focused yegomba akola bulungi ali from the street
unlike waligambe kale from the street ntionera oba anywa enjaga oba akola ki naye ng'olaba omuntu ali clear alabika alina gy'alaga alabayo. I kept on meeting him every now and then. Of course, I'm patching and touching. I do what I can do. Last year, but when I met him, Nambulia projects Zakola, NGOs, BG, office. I was shocked. Abayimbi banji nyo bakoma mukola hiti kukola buruku bichi natagenda direction eri developmental towards him and the community around them. Mwami on Livingstone yatuka ku level ekwata community okola projects in different communities of ghettos nange kenyini office na listen abakujiweza onene bwayo. That is 2 years ago when I love ebintu remember Jesus Christ. Is it possible nti abana bamu balaba this far within this community teyalonda ogenda bweru siganye nti abagende bweru kikyamu naye yalaba nti Katonda wamuwadde step okufuluma ghetto obulamu okukyuka kitegeeza ne banne basobola okukola ki okukyuka. So I was very impressed with that. Yanenga nti I will always support you. I will always make sure that if I ever get a chance like this one, that I put it public, so that people can know. Music is not just singing for a hit song. Music is to be useful to your community, to be useful to your country. Okitegera. Kati nze okwetulako ng'erinnya ddene nso okugulawo enzigi nnyingi naye netulako because I'm comfortable nga bebe tekigasa. Every other time when ndaba kati Kenzo ng'ayiseewo nendaba ng'oyiseewo naawe n'olaba omulala n'ayitawo. So that is kibayita enkulakulana y'eggwanga, si muntu omukulakulana naye abantu bona. So thank you so much. And kirungi Katonda nti ye witness waffe and things seem to be going perfect as you pray. So definitely njagala kusaba abannayuganda mwena gye muli kunaku lwa Saturday tugende Kololo supporting the concert. It's a gospel concert, but it's a concert that can be enjoyed by everyone. Ate namwe abantu abatali abalokole banaye batekayo gospel concerts tekitegeeza nti za balokole bokka. Actually zammwe abali abatanalokoka more than abalokole. Because you see, one time nagendako ewa Pastor Kayanja ne musajja muisiramu kulanzizo ezi. I grew up in the liberal mindset yange, balancing obulamu. Mama wange Mukristayo, tata wange Musiramu. I went to the church and at the same time I went to the mosque. Of course I respect my mosque. Era mmanyi nti bamaseka basinga ebiseera ebisinga babuuza bagamba naye the best tukutegeera. Sikyanjula nnyo lwa nsonga nti nze ekinsingira obukulu nzikiriza mu Katonda. Okay? Kisookera ddala. Ate Katonda buli ddiini ekkiriza mwoyo Katonda, only that tuyita mannya ga njawulo. Tera okugamba mikwano gyange nti naye kituufu nti Katonda gwe tusaba ffenna ate tumanyi ali waggulu eyo. Teri asaba Katonda ali wansi. Teri ddiini esaba nti Katonda wayo ali wansi. Naye waggulu eyo mu ggulu sirabangayo lutalo nti oba bakatonda balwana mu Katonda w'Abasiraamu wanjawulo alwana n'ow'Abaprotestant kitegeeza Katonda aliyo waggulu omu. Waggulu eyo waliyo emirembe, ye concept yange mutwe. So I pray and all my success mbulamu ebizibu byempiseemu gano masasi amaka gasasika endwadde zino za accident tutambudde ekiro okuva nga tuli baana bato abantu batuvumye bakoze bintu bingi nnyo byempiseemu naye mu byempiseemu ebyo saalisobodde biyitamu nga siina Katonda kukkiriza. So njala basaba mwenna abantu abali eyo nti oyinza okuba ng'oyita mu situation, sometimes you can just get out and go to God. Okitegeera, even if you don't go, beera ne Katonda eyo gy'oli kubanga yamaliriza. Oyinza okulowooza nti n'omaliriza akasente ofunye emundu ziri wano buli kimu, naye amaliriza ali ogwo. Kyebula nze president mwagala nnyo because buli kyakola kirelatinga kuki okusaba ku Katonda. Ne Mama Janet okusaba ne Katonda. So nsaba bannayuganda mwenna gye muli kulembeze Katonda
ekyokubiri abayimbi abali mu gospel mwongeremu amaanyi kubanga it is as equal ngaffe abali abayimbi eno mu nsi. Ekyokusatu nammwe abayimbi mwenna Sundays mwiga ogendako mu makanisa, Fridays musaale. I like Eddie because Eddie muisiramu naye muntu waswala banaye tudde mu madiini gaffe because kiyamba family zaffe abaana bafukula nga bamanyi nti no tuli bantu baki ba Katonda. So ku Saturday mbasaba mwenna gye muli mujje e Kololo tubeerewo ku kivulu ekyo kya muto wange amanya gaakyo bakiyita Mbeera the Genesis concert. Mbeera the Genesis concert. Let's be there, let us support him. Bannayuganda mwenna tugende tuwagira abaana baffe. Ate era mbeebaza ebivulu ebiwedde byonna muze mubiwagira bulungi nnyo. Waliwo nekya Pastor Wilson Bugembe kiriyo nga 25 Friday kyo kiriwa Nansana. Then mwe tuvaawo tugende ku Saturday e Kololo tugwere Kololo supporting muto waffe mu kivulu ekirungi ekyo. Okay. Kireeta ku kibuuzo ekyokuba nti no the biggest artist in Uganda, that is you and Jose Chameleone. Perception nyingi gyekyusa mu public. It looks like emijiji gino emito mugi appreciate nza unlike egeri perception gyebadde because when nakulabako we announcing Eddie Kenzo okubanga agenze mu Grammy gwomu ku bantu. Well, perception babadde bateekawo nteeka era nga bwowulira ekigambo perception. Otherwise nze ono tusiba tunyumya, Eddie tusiba tuteesa. Okay? Ebintu ebisinga obungi ebibeerawo tubikola nga bwe ngambe nga tutandika ati naye tetukola ki tetubiteekayo. Kati bano abatalina mpisa abalina mu music industry tulinamu abaana bakyali abato usually nkiyita adolescence which I accept. It is okay. Bwe banaakula bajja kukola ki kutegeera reality kyeki. Reality eriwo eri nti keegi eno gye boogerako nti ffe twagizimbawo, keegi si ffe twagizimba, audience yagizimba. Audience egamba nti tokwata ku basajja abo abasatu, tubakwatako mpaka ng'obatuuseeko. Si ffe twetadde we tuli, no. Abannayuganda bano betukompitinga betuyimbira be batuteeka wetukola ki wetuli. Kati gwe oba oyagala okujja bebe waali yaaveewo, buyimbira Bannayuganda bulungi, weeyise bulungi, beera n'empisa, yambala bulungi, naaba, beera respectful, and then they will respect you. The audience ejja kurespecting ekuteeke awo Bebe Cool ne Camille oba ne Bobi Wine we bakola ki we bali. So si gwe weeteekawo hit song tekuteekawo, no. Embeera ekute omukyala gw'owasiza omuwa respect, abaana b'ozadde buli wamu obalabirira, abantu ku kyalo obawa ekitiibwa. Kaakati ebintu ebitufudde ffe kye tuli byebyo nno bemutawabudde na maaso. We nolowooza nti Bebe tulina omujjawo, abasajja bazimba akakundi kali awo. Tukolagana n'abakulembeze b'amadiini, tukolagana n'abakulembeze b'eggwanga, amasimu gatukubirwa ne tukola ebintu ebiri out of range. So if you are a young artist, bwekyo kirabanga cage, okirabanga ekisenge nti abasajja bateekawo akakundi. No, it is just do the right things, and the right things will put you in the positions where we are. Ate era mbasaba nti tetulina buzibu. Omundi ogwokubiri kino ngenda kiddamu kibagambe nti tuli bayimbi, tuli bazadde, tulina abaana ab'okulabirira, abakyala ab'okwambaza, biru z'amazzi n'amasannyalaze. Kati njagala kuddamu mbabangulemu-ko ku bumu nti bw'otugamba nti tuve mu music industry, oyinawo ka office wotutegekedde we tunajja nze tunaaliisa abaana baffe. Omulimu tumanyi ogwo omu gwakola ki okuyimba. Ogambye agamba kakiddemu bulungi bwetu nti tulina abaana tuzadde, tulina abakyala ab'okulabirira, tulina biru z'amasannyalaze n'amazzi, mafuta, school fees. Ate ekizibu ekirala kye mwerabira nti music industry gye tuzze twezimba tuzze tugattako abantu bangi be tuyamba. Kakati
bw'oba oyagala okutujja mu musiki nga bwe nawulira omu yali agamba nti bagende eyo mubiki ffe akasente akanaalabirira abantu baffe otutegekeddeyo ka ofiisi nti mwe mulitayalinge mujje nga mukime musaala musobole sebo ffe naffe tukyali banayiga tulina ebizibu constantly nga gwe ate ebyaffe bisinga n'ebibyo nze lisiya nemeddwa n'okukola concert okay eyange nga boolaba eyamugana be gyetugendako. The reason is because ndaba nga sente zirina okuteekamu mu concert school fees z'abaana bonna benneeyama zirina okuba nga zisasuddwa kuba omwaka gwaka abaana bagenda mu next classes. Nina abaana namagunga, nina abaana in so many places okay abatali bange benzala naye benkola ki benkwatako kati ezo seba ngamba nti nve mu muziki olinawo nanteeka nzije nga nzijewo akasaala pa manthi akolwonako bwoba okategese mu katugambe naye besides that mujeewo ekyejo mukuba endongo mukyuse empisa muwulize abo abasingako ku bukulu mujja kufuna kyemwetaaga. Mulabye hambonesi ya Eddie Kenzo, mulaba hambonesi y'omwami ono. That is the best way. Biri ebyaffe byalingawo nga bya kulwana kwekalabacca. Ffe twekalabacca industry yali mu ngalo z'aba Jamaica n'abakongo wano e Uganda naye kati eri mu ngalo z'abaki z'abannayuganda. Kati tetusobola kubeerawo mbulwana mpulirayo nekana akantu nti omanyi bw'olemera ku bebekulu oyitawo oyinza okuyitawo emyezi 3 kyekizibu ate n'ogenda emyaka ameka 3. So focusing ennyo to delivering what the audience expects you to deliver. The audience expects you to deliver a career, not a hit song. Muzimbe permanent presence mu bantu, mulekerawo kuzimba temporary presence. A hit song is a temporary presence, okay? But there are songs that are sustainable. Yakasulawo n'akakatono muyimbe ku music asobola okulwawo. Yes, musobola okukola ono w'essente ne mukoleyo ne ku nnyimba ezirwawo. Today wobeera mu bidongo muganda nze nsinga okusituka lenzi n'ennyimba za Kamiri. Akakasajja kamayanja kawandiikanga ennyimba ebiseera ebyo ng'abantu balozi twawandikanga ennyimba actually ffenna. Juzi nabadde awo ne mpulira DJ nga akuba akayimba kange bakayita ssanyu lya mutima gwange. Then waliwo omukyalo we nali ne mpulira nga bakuba nkolerera abaana bange. I think that was my first local album. Ngenda okuliranga mu butuufu reality eriweeri kati tukolerera ki baana baffe okitegeera mwe abatannaba kumanya nti Bebekulu ne Kamiri bayimba ennyimba ezina sense. Effect yeyo gye mulaba gye mutwalanga kakeji ne ba DJ bakula kati DJ bwakula batakyasobola kuzanya nnyimba zitakola ki is making a sense. Nammwe ba audience mukula bwokula oba tokyasobola okuwuliriza music ata making a ki sense. So bw'oba oyagala okujja wano we tuli maaso eyo please mutemeemu ebintu bya mirundi ebiri. Mukole music oyo atunda naye mukole ne music ali constructive. Music asobola okubeera ng'anaakubeezaawo erinnya lyo permanently. Ekyo kibasabye bato bange era nga nkanyugayo kayinja mu maaso eyo kuba ndaba gye bidda. Tuyinza okweninga apu ng'era bawuliriza wowo music wange wambeera ndozuwulira ekigambo ng'ekyo nga bakyawuliriza Kamiri olaba Afrigo today olaba Maddox teyeetaaga kuddayo mu studio. You tell me why should Maddox go back to studio? Kamiri lwaki addayo mu studio? Oyo just Kamiri genda mu archives bwoti asooka okuulayo ennyimba 40 ku nnyimba 4 byalina eyo ogwo mwaka ne guggwa. Okay? Because this music is so beautiful. So focusing ennyo ku ekyo ekintu and that's why you find abantu ngamu we will support because the direction is perfect. Okay, Rasta webale kujjawo ekyo ekifaananyi kyebadde bajja bagamba nti mwakola akakundi kammwe emabegako ennaku zino twali tukulanga osupportinga the likes of badde ozengo supporting Eddie Kenzo n'ebintu ebiranga bwe tuze tubimenya nga tu celebrating a Grammy boy that is Eddie Kenzo
nti ennaku zino omweralikirivu agamba bamulwana abagamba they are fighting for freedom naye tebamuwadde freedom okuexpressinga kyalina okuexpressinga nga bw'ozze ng'obeera naye how are you going to handle this hand in hand so that you can overcome these challenges on the side of Eddie Kenzo? Well, the example Eddie Kenzo is an example of himself. As much as he chose his political environment, the country chose to show him that they respect him. Ensi ya jekolo si checho ensi yo nayo naja agenza akola festival ensi tetudde so chensa mtu wange just tujja kukigire kumulya because naffe tulina omulimu okulungamya ki abantu okay nali yagadde okulanga abayimbi bonna balina big audiences bwezityo kikulaga nti Bannayuganda bategeera bana batonotono abakanga bati balina kye basobola kukola okay manyi nti no nange nfuna threats ezo nzifunye every other time doza tere muyimbi mu Uganda afunye threats nanze naye wendi so Eddie ali safe ajja kuba safe the right people which ajja ku safety and eri physical of course ajja kubeera protected just like any other Uganda okay nenge ebyo byokutiisa biki abantu balaga love era bonna bakimanyi bamanyi Eddie Kenzo position ye. So I think that one is clear. Abannayuganda tebakyaliko ebyo ebintu era beebaza ne ku ekyo kuside ya entertainment bibyo babivuddemu ekyo example yabadde kolono so abana bakanga tubeerere Rasta Smith mbadde mbuuza mbuno ekibuuzo the question would be how can we get politics out of the music industry? Reason being right now you're trying to endorse the one research the Vixen and the concert and abantu bayinza okulowooza you're trying to put the Vixen on the side of the NRM given the fact that gwe wavaayo n'obeera ng'oyogera ekintu kyo. How can we get this perception away from the fans and then the entire music industry as a whole? The only way you can remove politics from music is do politics at its time. Politics in this country only happens 3 months before the elections and 3 months after. You cannot spend 5 years nga muli ku politics. Olikola ddi akasente, olizaala ddi abaana. N'omukyala gwe walizaddemu omulungi n'omutunulira mu politiko we. N'abaana boozadde n'obatandika obbalaba mu politiko ango. So ng'ate kiri ekintu kibeerawo emyezi 3 before oba kale omwaka gumu before the elections n'emyezi 3 after. Then life goes on. People need to know that life goes on. Okay? So okwawula politics ku music just Bannayuganda abantu mulekerawo okubeerawo nga all you see is politics. We have so many good things we can see. Tusobola okulaba eddiini, enkuza y'abaana, ensoma y'amasomero nga tetubitunulidde in a political way. Era ngenda kikuddiramu, that's why concert ya Kenzo yajjula. That's why concerts zange bwenzitegeka zikola ki zijjula. Bwe mba ntwala abaana ebuyindi abalwadde b'emitima sinoonya bayefudiso babeenaale. No, nze nkuba akalango ngamba ninawo ebifo 8 njagala abaana abatasobola kubaako nabo beeyamba. So nze simanyangako wega bazadde baabwe banuupu oba baaki so tulina okubyawula. Secondly, nammwe nga bannamawulire kati kijja gye muli mmwe mulina okufuba okulaba nti mubyawula. Kati message ng'eno erina kufuluma eya politics erina kufuluma nga ekivulu kiwedde. Ogisalamu n'ogiteekayo nga ekivulu kikoze ki nga kiwedde. Ekivulu nga tekinagwa focus ku biri ebya entertainment. Awo naawe ojja kuba oyawudde politics ne music. Mulina okumanya amaanyi ga media. And you must know how strong media is. But the strength of media can either destroy or build. Kati ekyo ekibuuzo nakyo kiraga how your sentimental love gye mwine eri music industry. So mukole the right decisions nga bannamawulire mwenna gye muli nti no during those times ebivulu we are pushing kivulu kyawedde kati twogereko ne ku kino. Okay? So nze ndowooza awo tuba tuwudde music nekino.
Okay, Levikson nze tujja kuddayo ku concert kuba yatulese wano okusinga. First of all, mbadde njagala oletinga abantu bamanye enteekateeka ziri zitya security wise, abantu bayingira sente mmeka tutandika saa mmeka. Then ku Rasta obaddewo mu music industry era olabye gospel music ng'akula. Yesterday a few weeks back twabadde muno n'ekivulu kya gospel nekijjula nekisinga n'aba Jamaica. Olowooza kyanjawulo ki ekiri ku gospel music ow'ennaku zino okusinga owedda? Tuza katandike nange okusookera ddala njayira nkyebaza Katonda mpaka nakana kaseera. Show yaffe egenda tandika ku Saturday. Eriyo ku Saturday egenda tandika saa 8 zigenda bazigudde. Sawa 10 kwa tulina abayimbi bangi tugenda ba celebrating gospel music gyavudde okuva mu gye kinana tulina abantu nga bali mu taxi na salawo ngamba kambazi n'abadde bwe okuteeka mu sente abazungu wa Nigeria okujja wano nga kandeeta abasajja abakuba endongo fe tutegeera Kristo bajje to celebrate gospel music gyavudde. So bagenda bawa bambalira mu rehearsals kati bakola bandi batuuse bavudde mu America bavudde UK. So Shane egenda bera yanjawulo nera abantu abali disabled they are coming in for free tebagenda sasula muntu ng'olinaka ekirwadde kyonna obanga oli muzibe w'amaaso obanga oli mulema you have a free ticket kuba tukkiriza mu Katonda akola ebyewunyisa. So mujjeko olunaku tukkiriza nti nyingirayo si yegenda okuba efulumayo togenda fuluma ng'oli kyekimu because tusabye tukkiriza Katonda tulina abantu Katonda bawadde omukisa bagenda obeera mu grounds ezo at least kwogo omukisa n'ataapinga ekisakyo n'okwagala kwa Kristo ebyobulamu. So tugenda okuyingira emitwalo 2 n'emitwalo 5 VIP. Tables zikyaliwo million 2 ng'otula n'abantu bo ne mufuna ekyokunywa. It's a very nice set production nungi nnyo Fenel Records ebirimu. It's gonna be a night remember. What you need to do is to keep time and come and have a night remember. It's gonna be a very beautiful experience. Basajja nga Bebe Cool bagenda beerayo. So kada Bebe Cool mbeera nnyo n'ezino nights ze bampita okuyimbamu. I've always seen Zengo Vija. So thank you so much for the support. Chikena bela chamani nnyo. Sawa 10 performance westandike. Kuyingira emitwalo 2 n'emitwalo 5. VIP ne table million 2. Kati kyobuziza ku kya music enjawulo ya music oyo wa gospel then and now. Music yena enjena akuze. Okay? Kati tekikyali continue gospel akoma mu church. Kati gospel ya fuluma najje eno gye tuli wali abeetaga okuwuliriza. Okay? Gospel tebakyakola bivulu mu kanisa wabweru wa compound y'ekkanisa. No. Ffe we tukolere kololo ne gospel wa today and that is what is special about the gospel music. Kitegedde takyali music nti guggalirayo. Olaba nze nali natandikawo nakuba talimba Yesu because nakulira mu nyumba ne mama ng'asoma Bible. Ngebizibu bye tuyitamu bulamu nga ekiro nga taneba kasome Bible. So when I grew up nenfuuka omuntu gwende oyo Yesu wa mama wange teyakola ki teyalimba natandika okusoma Kurani. Okay? Nga buli kyensoma kyonna ye Bebe Cool today gwolaba. So that's why naimba akayimba akatalimba Yesu era mbasuubiza nti olunaku olwo munzikirize nzije be akayimba entandikwa yali nzibu ddala ng'abantu annemesa nze nenguma omwoyo nenfukamira nensaba ng'obulamu buggwawo naye Yesu nga bw'omumanyi ky'osaba kituukirira ekiba kibenze nasalawo okumusaba ne bwe mbeera mu ndongo abalina obulwadde kati musabe emirimu abanoonya namwe musabe owagira Arsenal kati twasaba Yesu. Nadi Mayinja tamanyi ali confused totally confused tamanyi nti oba alina kudde eno adde eno bw'ajja mu politics olaba abeera aganaga bw'adda mu kuyimba n'ayimba ennyimba za politics abantu ne bamugira ensonga eyo gyogerako kanki timing emangu kimale nti buli musajja alina oluguudo lwalimu mubulamu buli muntu yenna n'abakazi fenna buli muntu amanyi kya oluguudo lweyerimira. So muganda nga ayinza okuba alina plan ze kasita nga bugambye nti alinnya eno neeri ye yentambula ye tatambula straight line ye plan ye yagenda kasita atuuka ekikulu ekibaawo kasita nga talumiza mulala tabbye tasse kati kasita mumuyize nti taterera waki wamu naye ekikulu ng'omunauganda kasita anaaba nga atuuse
n'asobola okulabirira abaana be, n'asobola okwejjanjaba, n'ayambako ne ku bantu, ekyo kyekimataringa. Ekimataringa not how you get there. What matters is as long as you get there but without hurting people. So learn, wiga okuyiga abantu mubatwale nga bwe bali mu ngeri zaabwe. Kati nze kyenali yagadde okusaba, of course nja ku arrangements nga bwe ziri, omukulu agambye for example abalema, abali disabled, abazibe. I've never had that anywhere in this country. This is the first time we implement the disabled people are considered muchivulu. I don't know nange kenyini mbadde blind. I've never thought about it. Yet omuntu ayinza okuba nga talaba naye ng'awulira. So for that you favor them to come on the front. Oba abalema ne baba nga bali considered in that way. So nange of course because concert sina bwenjabaga nti ngenda kugulira abantu ticket, but this is what I'll do. I know concert za mwami ono zibeera zina kyezikola eri community. So of course after the concert through the community nze nja kutuula naye era ndabe nti no nina kyenteeka eri community because I know the projects zakola as we head towards the Golden Heart. So through that nze nja kusabayo abaana basatu eri omwami ono ab'emitima through your concert, so that ku concert yange abo bo nange mbatwale bindi bakole ki bajjanjabibwe. Ekyo kyensobola okukola in general for that community, because I know abantu bajjayo eyo gy'oli mu ofiisi mu makanisa nga bayina bangi era nsanyuse nnyo ndowooza nsanyuse nnyo. Thank you so much. Waliwo nenafunamu sometime waliwo omukyala yajja ku ofiisi ng'alina omwana we bambi alina obuzibu n'omutima era nemukusindikira era nemuwa ku tiimu yo abantu abamu. So nebaza Katonda ku lw'omutima ogwo era I can't wait and I know someone is going to be blessed. So for Golden Heart eyo we have 3 kids from 91. Yes, and then I will also have 7. That is for next year era tujja kuba tubabuulira eddi tujja okuba tukola ekyo. So basebeni banyabo bebaza nnyo okujja wano leero era tugende tutambuze, tusooke tutambuze omuntu omu. After that Sunday nga musumulula ebiddako. CBS FM.